Okusaba kw'okubatiza ku Lutikko ya Paul omutukuvu Namirembe kulembeddwamu ddiini wa Lutikko Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo ng'ayambibwako akulira ebyenjiri Reverend Samuel Mwonge ne Viika wa Lutikko Reverend Abraham Yinda Nsubuga n'abaweereza abalala. Abaana abasobi mu 6 be babatiziddwa olwaleero era okusinza ku Reverend Kisawuzi kino kikulu nnyo naddala ku lunaku nga luno olwa Easter Monday. Abaana bano bonna begenda okubatizibwa batulekisa kyo era babeere mu abaana babeesibwa abalonde ennaku zonna bwa Yesu Kristo Mukama. Akuutidde abazadde n'abayima okumanya obuvunaanyizibwa obuboolekedde nga balambika bulungi abaana bano. Omwana ono bakwiye okuwalira okukkiriza nnyo Kristo era akamanya okumusaalaba amakulu g'okubakakkana wali wekwatibwa nsinkwatira yakkiriza Kristo eri yakomererwa. Omuzadde olina obuvunaanyizibwa nnyo okubeera ekyokulabirako eri omwana abatizibwa nga muto, kubanga ekyawandiikibwa kiga nti manyiiza omwana omutuufu ery'okutambula newankubadde nga akati kali bivaamu. Agambye nti okubatiza kabonero k'okwegatta ku kisibo kya Kristo ak'okungulu kyokka bye bakula balina okwatula ekigambo ky'obulokozi. Abamu ku babatiza abaana be twogeddeko n'abalaze essanyu olw'ekkula lye batuuseeko ne bawera okubalambika obulungi. Omusembeza manya omwana omuto omusembeza ekikanya kubwakyo muteeka mu Sunday school kusoma Bible everyday. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.